Mukama mulungi nga Basserwanga family ekisa ate akituwadde tubalamusa tukomawo ne mukyala Sserwanga Sarah enkuza ey'abaana ku mulundi ogwasembayo yali ayogera naffe ng'atulaga ku ono naye n'omuzzukulu mbadde simwanjudde ono muzzukulu Hashim ng'atunnyonnyola kudda ku nsonga ng'atunnyonnyola abaana babalabirira batya abaana okuwulira abatawulira ekitundu ekyo ku YouTube ku Trevor Sserwanga kwe kiri. Genda mu maaso mukyala Sserwanga. Mukama yeebazibwe muli mutya bannamukutu kansuubire muli bulungi bannange tukomyewo enkuza y'abaana luli twakoma ku baana abato enkuza yaabwe n'enteekateeka yaabwe olwaleero njagala tugendeko ku myaka egisusseemu nga giri mu myaka 4, 5 tulabe ngeri ki gy'osobola okukuza omwana otendeka omwana n'omuyigiriza olina okwoza ebintu olina okusiimuula olina okutegeka ebintu bye eby'essomero omwana bw'aba waakuyiga ayiga ebyo ebigambo by'oba omugambye nga maama ne taata bw'ajja ayina era by'amugamba n'abiteeka mu mutwe omwana okuteeka ebigambo mu mutwe tekiba kyangu naye oba oyina omugamba buli lunaku osobola omugamba munnange kakati olina okwoza ebintu munnange kakati olina okusiimula ennyumba munnange kati kino engatto zo zirabika bubi sookisizo wagenze ku ssomero tewazoozezza myaka 5 ku 6 akaseera tubulira kuno ono w'emyaka 4 genda mu maaso n'ekyo kati bw'oba oyigiriza olina okufaayo ennyo ate olina okulaga laavu abaana bano boolaba baagala laavu esusse omwana mulaga okwagala gwe wennyininyini bw'ofulumya okwagala kw'olina n'omwana akulisiivingako okwagala okufulumya oti oh my god okwagala enfulumya gy'okufulumya oyo omwana guga emyaka 5 anti oba olina okwogera naye bambi kakati kino genda kikola bwoti ng'oyogera naye mu ddembe ennyo so si kumbogole gwe mwana gwe nagambye kola nedda mu mutima muno okwagala okwo kubeeramu weewaawo kufulumira mu bigambo weewaawo abogoka ogambye kubogole aboggolera ati abaana mukwano kati abaana tubaboggolerako abaana tubaboggolera naye waliwo essaawa gy'omuboggolera eyaddi ng'omutumye ekintu emirundi n'emirundi takikoze okuboggola kuyamba ate oba ne Yesu agamba suula omuggo oyo n'omwana kati lwaki kuba tekuyamba kyogamba n'okuboggolera kika kyakuba weewaawo era omwana nze abaana bange benkuzizza bonna bw'obaboggolera beesikamu ne beetwala maama mboggoledde kibayereetera okwegendeza n'okufaayo kyewabagambye okubeera nga bakikola kyenzikiriza mwandiyagadde okumanya ekintu ky'okuboggolera kuno ng'eriyo abamu bwe baboggolera omwana ne yeekanga n'okuboggolera kulimu ebika okukanga n'okutakanga weewaawo oyinza ogamba omwana gwe nagambye okukola ekintu bwe kiti ne bwe kiti wakikoze nedda maama oba oboggoddemukko naye wabula ŋŋenda okukuba kubanga nagambye okole kino ne kino byaganye kati galamira eyo naye era kuboggola kisinziira gwe boboggolera abaana bo nze abaana bange tebamanyi nga kuboggola bamanyi kunyiiga maama anyiize kati okuboggola kuli mu bukambwe kulagako ku bukambwe ku busungu tugambe bukambwe bubeera busungu ng'owulira omwana wamugambye ekintu akunyiizizza ate si bulungi nnyo ku baana kubanga abakulu be babwagala n'abakulu tebabwagala naye kubanga omwana yeesikamu buli lw'omuboggolera ennyo azuukuka
ate ne yeesikamu n'agamba maama ndowooza kino kyaŋŋamba nina okugenda mu maaso nakyo ayagale okwetereeza gy'oli ate akomyewo eri laavu kubanga buli lw'onyiiga laavu eri egenda ye alaba nti eba egenze naye aba ayagala akomyewo wali we mubadde mukwataganye. Ono myaka 4 naye era tuyina kye tumulagira. Kati ono oyinza omugamba saagala oteekaawo kati ono alina ebimotoka bingi nnyo mu nnyumba naye oyinza omugamba ebyo ebimotoka si byagalawo n'oyogera mu ddembe n'akubuuza mbijjewo n'omugamba ye bijjewo kati n'osiŋŋana nga webi n'omugamba Ashimu naggambye ebintu bino ngenda bijjawo nindaako nno ye ono yenkola ye nindaako ngenda bijjawo naye oluvannyuma era abijjawo n'aleka ng'ennyumba aseetinge bulungi. Ono teyabadde wakubeera mu shooting eno naye bwazze ye neyeewa ekifo netumuwa amateeka oba kankiyite ebiragiro nti toyogera asirise atunuulira ono naye tumulowooza nti tamanyi kwogera ayaya bw'atandika okwogera era asobola okukwata kino nakiri nakino naye amateeka kuba tumuyigiriza nti kyetugamba oyina okigenderako. Kati abaana baliko okuyiga abaana balimu enjawulo ye nze kansooka ate njogerako ono Hashim gwe tuliko ye muntu gw'ogamba ekintu nti jjawo emmotoka eyo n'amala seconds nga 5-4 nga tannaba kuva bwali naye nolowooza tawulidde naye ng'awulidde ate nga bwe twogera kati yengeri gye twogera naye kati oyinza omuga nti genda ondeetere galubindi zange oba genda ondeetere essimu ennene akubuuza oyinza omugamba ennene oba nakubuuza ennene oba entono n'amala seconds nga bwe mulaba bwensirise n'asituka n'agenda n'akireeta oyinza ayinza n'okugamba kamalirize kino abaana balimu enjawulo kandabe munnange Sara kyagamba balimu njawulo era njawulo ki? Abaana balimu enjawulo. Omwana nga bugambye Ashimu alina enjawulo nnene ku baana b'enkuzizza. Enjawulo gy'alina Ashimu tapakuka ng'omugambye ekintu naye ate nalina wano omwana bannange ayayaya gwe nakuza kipaku nga ye omugamba ekigambo mulundi n'apakuka n'agenda nakireeta oba wakiri n'akisuula naye nga ayanguye. Kati ate ninawo omulala omuwala ye omugamba n'asirikira mu kifo n'akulaga nti tagenda kukikola n'amala n'akikola. Waliwo omulala omuwala omukulu naye era omulagira ekintu ye n'ayangu maama kangende nkikole. Kati abaana balinamu enjawulo ate abalenzi awo ng'abadde ku bawala ate abalenzi anti omulenzi oli gwe nagambye nti namukuza naye nga kipaku nnyo ng'ayanguwa nnyo nga mwangu buli kimu wakiri akikuba wansi. Kati ate nendeeta omuwala omugamba ekintu naga maama ngenda kikola munange jange oyoza ebintu bino ngenda byosi oyo ye w'olulembwe. Kati ate ninawo ono omulala ye buli kasiŋŋanya alina okukategeka kano kali ennyumba erumira naji maama wano tewanyuma maama agenda kujja alinnye mu ttaka. Kati be baana benkuzizza nze nkuzizza different baana. Ninawo oli ye tayagalira ddala kufumba ebyokufumba bw'obimulagiraga nja kukola nadda ku ssimu ye size WhatsApp ezajja nomugamba nange nagambye kukola kino ngenda kikola. Kati be baana kati oyo gwoyogerako nankubadde tetumenye mannya wayogerako WhatsApp nze nga taata lumu kino nja kyogera nti bwe bateekateeka kanjogere ku mmere emmere bwefumbibwa ne baginsaavinga netandika okulya zisobola okumanya emmere mukyalange gyafumbye naye lumonaga nti naye nenkola comment ti emmere eno si gwofumbye naye afumbanga ggwe ani afumbye yone wa WhatsApp. Kati oyo yajja atya okuba nti mu kufumba njagala atubuulire nti yajja atya okuba nti bwafumba nange nsobola okuwulira nti
kiri close to her. Kitegeeza ku biseera ebimu yawaayo omutima gwe ayigirizibwe. Abaana bange bonna sijja kwawulamu, bonna kabeere mulenzi kabeere muwala kababeere bonna bafuddeyo nnyo era bataddeyo nnyo omutima okuyiga maama akwata atya byafumba, maama afumba atya, maama afumba atya. Be baana bange bonna bamanyi buli kimu. Maama ategeka bw'ati ebintu bye. Kati kyova olaba bwe baba bafumbye ekintu omanya nti ono ye yafumbye, ono maama si ye yafumbye, ono mwana ye yafumbye. Nfuba nnyo akamaama ogenda mu baana akalabika. Nfuba nnyo abaana bange obayigiriza enfumba yange.